Omulungi yakomete kwanda Rose Media Vision kwanizo nakola nkobaze ni mujona jote sakengala nkwana subscribe nze tuyanza nnyo tuyanzeke ate nabana subscribe ngoteleko notification abere ngofuna video mu bude video jimpeleka comment mukwano ne ka like tuba tutesa muko wansawa kubyemba ntadeo mwebale kubanga mwekomede kwanda Rose Media kakati na maulire bambi agechitalaga abadde nako rejo gego mwana muwalono ebadde yeita baby Gloria badda wangalira e Dubai yalwala muna Uganda nafe nabera mudwaira kabanga akawerako yazimba olubuto era nga tubali tumulaba wano ku TikTok ne ku Facebook nga bannayuganda bangi bambi bagenzeyo okwagala okumuyamba naye no ensonga zirinnye enkandago era nga bannayuganda essaawa zino bali mu kwerumaluma nga bamu bagamba ssente zasondebwa zirwa nga balala bagamba bandirinzeko okusonda kwegamba bingi nga bwe bigenda okubanga obiraba kakati ye mukyala Naboma yavuddeyo n'agamba nti bannayuganda bangi bagenda nga mudwayo nga banoonya content wabula baali tebali mu kulumira mwana muwala ono ate nga bambi yali mu bulumi nakukulumira naba bamogerera ebigambo ebingi nagamba nti omwana ono yafudde bamuswaziza kati no wanalinga yabadde agamba Donasia ne bane kuba bo bavudde ne bagamba nti si kansa yambuluma nga abasawo bwe bali bagamba mbu wabula yateeka akaweeta mu lubuto ne kayambuka ne kamuletera okubanga kamuzimbye olubuto banga kamulwaza olw'obulaji gajjavu nti yakozesa abantu ab'enjawulo kakati nate ye Love Mase avuddeyo n'aleeta obubaka ng'alaga ye amanyi ekyassa omwana ono akukulumidde nnyo Donasia ne banne olw'ebyo ebigambo bye baayogera ebyakaweta era n'amwogerera ebigambo bingi nga bw'ogenda okulaba ngenda kuba nkuteerayo Donasia ne Love Mase nga alina byamwogerako kakati nate ye mwana mulenzi Uncle Bini bannanga olutalo lwe ne Susan Makula wa Bujingo ne Pastor Bujingo tebinnagwa omanyi ono yatandika mpola nga agenda ku zi YouTube ez'enjawulo ng'ababuulira obubiiba n'abantu bwe bali kubanga yabeerako nabo ne tulowooza nti olutalo lunaggwa bwe yagenda e Canada wabula bwe yali yakoma bwe yatandikira kakati no ku luno yakawangamudde n'agamba nti ensonga lwaki Susan Makula tazaala ye yamuteekako eddogo era mbu ebintu bye ebyenkizo bye yamuggyako n'agenda n'abiteeka somewhere era n'amugamba nti tolifuna lubuto bw'oliba ofunye omwana olizaala mawobe bingi byayogedde bannange bisaana byewulirako kubanga munnange bw'ovaayo n'ogamba omuntu mulwatu n'obulira ensi yonna nti nze naloga gundi bannange ekyoba weesiga kirabika kibeera kinene naye katubasabire besootinge kubanga bonna bantu bakulu ate ne ye Rama Wonders ono omuvumi wa TikTok nakinku gye buvuddeko yakomawo e Uganda bannayuganda ne bagamba ndi kati otono yakomawo atya yakomyewo okukola ki kubanga abadde yakagenda abamu ne bagamba nti okuvuma kwali kwekwo tasobola kubeera ng'akola naye ate ye mwana mulenzi omutima avuddeyo n'atuwa ensonga eyajja Rama ekata n'ayogera bingi osaana obenga obirabeko naye ng'ebimu ku byo biri nti ono aba LGBT bamuteekako ekiwandiiko kino bakisindikanga ku mulimu gwe agayitaayita mu nkuubo mbu ne basobola okumugoba ng'era n'okwekwasa kwali kungi buli ekibula beekwasa ye era ye mutima afundikidde agamba nti ono omwana mulenzi alabika muloge kubanga ye yabadde amusuubiza n'okumukolera ku bya visa afune omulimu omulala aleme kuva ave mu eyo kampani eyabadde emuggyeko omulimu aleme kuva kata nga talina kyalaga wabula ye yakeera bukeezi n'alinnya n'agamba nti ono alabika aliko eddogo bino byavumaavuma abantu n'okweraga n'asaba famire ye emutambulire kosaana kubanga obyewulirako kuba ffenna twadde twewuunya omuntu eyakagenda ate ki ekimukomezaawo naye kambi kutere nga webigenze mukwano naawe obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi eyekumide ku Under Rose Media bye wano wenkubiriza buli munnayuganda yenna gyali nti bannanga obulamu bw'abantu abamu tubujje ku social media obulamu bw'abantu abamu tubujje mu kontenti omwana ono agenza okufa nga mumuswazizza omwana ono agenza okufa nga mumutyobodde omwana ono agenze mungu okumujjulula nga mumwanise yenna obuziina bwe nemubuteeka ku social media tetuganye abantu abamu muyamba naye mu kuyamba kw'oyamba baako ebintu bye weesigaliza ate bw'oba oyamba bw'olaba ng'ekintu nga kisatuleetinze bakuwoolinyamu ku step kubanga okwogera ennyo oluusi abantu abamu kugenda baleetera obuzibu navaayo wano nze mwennyini nenkola vidiyo ne mbagamba ekibasonza ssente nga Gloria tannaba kufuna biru kyekyaki
kubanga wano tukimanyi tusonda ssente ng'omuntu bamaze kufulumya bbiru ya ddwaliro gwe tusondera ssente wano abaana bazze bava mu bulamu bwese eno nga tusonda ssente n'omusajja eyafa essaleja naguno gwako abantu bakyasonda ssente okulaba ng'asobola okuddizibwayo e Uganda ng'asobola okuddizibwayo e Uganda essaawa zino bbiru y'eddwaliro yeetaaga okusondebwa Gloria addizibweyo eka nnyina amulabeko wadde Mungu amujjuludde waakiri nnyina amulabeko kyekiri kye nali ndajanira ti ssente sipiika Anita Among ze yawaayo sipiika waffe omulungi singa mwazikwata ne muziwa maama wa Gloria najja mu ddwaliro n'alaba ku mwana we nga Mungu tannamujjulula mwagaana essaawa zino mutulaga mbu ssente teziriiwo mukoowola Uganda ne Airline tukoowola Embassy tukoowola gavumenti essaawa zino we twetaagira gavumenti essaawa zino we twetaagira Embassy essaawa zino we twetaagira basipiika ba Parliament okuvaayo okutuyamba tuzze muganda waffe Uganda. Don Asia ne gurupu yo byonna byomwogera byakalebule byakaswankano omwana ono simanyi yateekamu obuweta simanyi ekimuse mwena ekimuse temukimanyi ekimuse nze akimanyi ne famire ye ffe bwe twali tugenda Saudi twalinamu obuweta nga tebwatukola bwe tutyo nga tebwatuyisa bwetu banange mulekerawo kwogereranga abantu abalwadde banange mulekerawo banange temumanyi lwaki mubonaabona ku nsi kuno bw'olabanga Uganda ekulemye ng'oli mukazi mukulu manya waliwo ekikyamu kyokola kyekifa byokola byebigenda gimimwa gyammwe gye mwogera abantu balogwa abantu bakoowa muve ku bantu nziramu okutegeeza eggwanga nti Gloria teyafudde kaweta wabula yafudde mayembe lwakuba na ssente n'alimu okuyamba senga. Makula mukazi wa Bugingo buli lwenda basufulufiga nga azze okunvuma ne Senkubuge ne Bugingo najja ku kituutira ayogera ebintu ebiri against me mamba gyatumiddwa
yenze yatwala paadiyo, yenze yatwala periodizo. N'oba olinywa eddagala bw'olifuna omwana olizaala mawube. Mba neekuba mu mutima okukusaasira okukusonyiwa ne bavuma. Nze njagala ekintu eki, saagala ssente. Njagala kunkubira ssimu oba kumpeeza message ongambe sorry. Kyokka. Abalala bakuloga be bamanyi naye nze alina paadiyo ne periodizo. Gwe noba oligenda ku musawo noba olinywa eddagala ewa gundi wa ssali n'olinywawa eri enaggulu ekololowa, nze alina paadiyo mu ngalo zange ezi. Ndikuwulira ekiswa ekifuluku bwe nagikweka ogenda ogisumulule. Naye tufaayo eri seefu. Noba oyenda noba ogenda wa tebajja kukuba lubuto kubonaabona na mwana. Bino mbigamba ategeera nze alina paadiyo. Tewammanya wanju wakola ki bakitata wankozesa. Namanya nti wankozesa konze kankozesa kyemmanyi nange kukozese. Munange nnyamu gye musirama nga nkubira nga ngamba mutima kikampuni kyagala kuntikka bantaminatinga bansazaamu kiro sawa 9 nnyamu gye musirama ankubira essimu nga mugamba nedda Lama togeza no signing ekipapula kya termination rate ekyokusazaamu tobikkiriza. Ne mugamba nsimbula kati nzijaawo wosula enkera ku macha tugende ku ministry ya Labour kubanga wanekata company tesobola ku reporting ebyo just fwa. Ne mugamba gotofaayo munange envuga emmotoka speed ngenda iri eri ku kikampuni kyabwe kibasuzeeyo mu industry yeyo mudungu nsanga nnyamu James Lama ngali wabwerwa nga mutuza mu motoka nga nyinyonyola company dododo kikampuni dododo naye omanyi mutima mpulira n'ekyaye kanzireye Kampala. Emugamba nnyamu James Lama soko kakane. Okay? Tonnaba na kumala myezi 4 kata. Okay? Company bwebanga ekutaminatinga tusobola okufunira visa freelancer visa yiyo nova mu bikampuni nobera ku visa yiyo nokola emirimu ejjo tili atakumanyi wano Lama tosobola kulemererwa. Oyina ne sugar mami Salima manyi yafuna ekikaze kimuteka mu sente ekisalima ne mugambo oyina ne sugar mami wali Salima soko gendo obereke wa Salima nze ngenda kufunira visa freelancer ne munyonyola buli kimu kyonna. Munange nabadde ntandise ku process eyokukyusa Lama muteke ku visa yiye ave mu kikampuni. Lama yakedde bukezi ku macha. Lama yaguze buguzi tiketi n'afuluma n'adduka. Teyalinze na tiketi ya company kubanga kikampuni kibadde sawa ekigenda mufunira tiketi kumutika. Company nga njilemesezza okumufunira tiketi nga nkyabakaya nyankyakaya na n'ekikampuni. Lama yaguze buguzi tiketi n'afuluma n'adduka. Nenga abanange nnyamu James Lama ate okoze otya banayi n'enviiri nziva ku mutwe. Nnyamu James Lama nanga mutima kansigale Kampala kambeere Uganda nemmanya nti Nnyamu James ono baloze muloge gwa abantu baloga bino Lama byabeera ku live ndowooza nagamba nine ennyumba yange yino kino kyange kikino bino baloze muloge era njagala okutegeeza famire ya Lama omwana amwe mutambulireko waliwo ekikyamu ekiri ku mwana oyo omwana Zolo n'obusongo n'ensonga eyamugobeseza ku mulimu gwomanyi nti ku mulimu Lama wakolera buli kimu bakiteeka ku ye buli kimu babeera ye era ye gwe babeerako ate njukira Lama bamudipotinga okuva e Saudi eyo
omwana bambi walabika waliwo ekizibu emizimu gyewaabwe oba tegimwagala bulaaya wano omanyi waliwo famire ezimu nga bakugaggawaliramu nga tebakwagala ove Kampala bayinza okuba lama famire yamugaggawaliramu sikitegeera ekyana bambi kiyinza okuba kizolo oba bakirozo bakifuyidde emmindi bannange